Abatuuze b'e Rwanda muli mutya? Njagadde kubabuuzaako munansonyiwa ne twategese kujja kwogera nammwe leero. Obuyaba n'ahendera okurambura ku ssente z'omuhiwa omushoro zirikukora omu gavumenti z'ebyanga omu kyanga kya Greater Masaka. Minisita wa gavumenti z'ebyanga Balaam Atenyi obuyaba ari mu disitulikiti ya Rakai erizooba yashangaho ekizibu eky'abataka batwire nibiiha omu mataka gaabo. Basanga kiri mu manya ga minisita. Minisita ki? Minisita amalanga kiseera mujjana. Kyapa kirwa? Kiri kyangulugu kitwala ebyalo bisatu. Kiri kyangulugu. Kyekala obunene. Obunene bwakyo. Kyapa kyekala obunene. Minisita Balaam yashoboora okumukuru w'ihanga yatiireho ekiragiro okuhatiine omuntu oshemereire kuba naabingwa Eitaka eryahangariireho. Nambeemu tewali muntu akkirizibwa kusenda abantu kuva ku ttaka we bazaaliddwa oba babadde. Ekyokusatu RDC kuliriza RDC RPC ne President's Office bayirewe onalimu somero lyali bagamba Pulezidenti Yaahwera omuntu yenna okusengula omuntu ku ttaka nga tolina clearance ya District Security Committee. Bwanyuma y'okurumereza minisita bamuranga Kisempejja okubabinga omu itaka rumwe, minisita Balaam yamuteera esimu kandi ogu yigeza kuleeta ekyapa ky'itaka eri. Katonda kulirinnyako lirekera abatuuze n'agamba mutamanyi ndibawadde. Owulire aganda akoze ki? Ate bagambye ngenda kufa leero. Nze ndi mujulizi mbaddewo ng'akyogera. So tetuddamu kunoona linnya lya muzeeyi. Aha minisita bamuranga yikiriza okuha Eitaka eri eririkwingana ekazi bishatu aha rubakama baaryo. Era kyolina liidako era minisita kyajja okukola amagezi g'empaako gyange n'abo abataka mwena. Minisita asooke bamanye obunene bw'ettaka, abatuuze abaliko bafune ebyapa. Muwulira abatuuze bafune ebyapa. Ati kubuulira zayogera nyabo kati onale boyogerako n'abantu bano. Kuliko abantu bameka? Onale kuliko abantu bameka? Kuliko bameka? Baliko bangi be bameka gwe onale kukwata mukanono. Kuliko abantu bameka? Eka lukaaga. Bamwe bayoreka minisita Balaam okubiina ekizibu ky'ebitongole bitari bya gavumenti ebitwire nibibaho obuhwezi okuteebwaho omushoro mwingi. Enyige ku mutima waliwo ekitongole bakiyita Kugarukana Foundation kiyambye nnyo ekitundu kino eky'Erakai okulaba nga kidda engulu mu byenjigiriza. Nga bwe tumanyi onalawo minisita nti Rakai district yakosebwa nnyo siriimu era ebitongole byajja okuyambako Kugarukana Foundation yali emu ku ezo. Nga bw'ogambye tufe tukuzaala tufe bamaama bo tusaba okutuyambako ku nsonga eno. The chair and the chairman of LC3s, we arrested the chairperson of the DSC who was investigated by the State House Anti-Corruption Unit, charged for extortion, and in consultation with the Public Service Commission and Solicitor General, he was removed from office. Hence, the vice of extortion was reduced. We State Minister wa Government z'ebyanga Honorable Namere Justin yashaba abataka okukolatira enjenderwaho ahantu wazaya sente za PDM. Ekirowoozo kya President ekirungi ennyo ekya Parish Development Model. Njagala nkubuulire nga tuli benkanye. Bw'okwata emyaka 5 n'obeera n'abantu abateesobola mu muluka nga bafunye obukadde 5. Si bwe kiri emyaka 5 oba obukadde 5. Nkubuulire obwavu obw'ejja enkoko. Gasha kwa Job Kato ahabwa Tayari West.